Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyakoze Kampala Central nkoko bana namungi w'omuntu yeesombye nkugambye kaakano akabonero ak'obuwanguzi akeeyolese mu kampeyini za Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ng'ali ku lunaku oluddirira olusembayo olw'okubeera ng'ate bawenja akalulu. Kabonero ki kano akeeyolese byonna mbikuleetedde ono nno tutegeeza Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ono nno tutegeezezza nga bwe baagaaniddwa okubanga bakuba laale endala era Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nkugambye wano wennyini wetuli. Honorable Bali Mwezo Nsubuga atenderezza nnyo omusajja Joel Nsembesekezi nga leader of opposition kwoteeka ne akutte bendera okukiikirira Nuupu mu Kampala Central David Lewis Rubongoya olw'emirimu w'ettendo gye bakoze. Kyokka ate ne poliisi egamba yakufaafaagana n'abo abasigala ku polling station nti bakuuma akalulu. Mathias Mpubuga alumbye Mathias Walukagga n'agamba nti tyetye byonna byakola byapwa bya bwereere bye bannange nkuboolere ki indeke ki nze Deniya kuweereza omukutu kwoligwa Beyond the newsroom gwe gukuwa ensonga z'essemasonga awo wennyini njagala nkusaba onzikirize ate nsooke mmaleyo okubanga nkuwa bino mu butuufu bwabyo butereevu nnyo nnyini ddala. Kansooke nkuwe vidiyo zino ziringa 2 oba 3 ate tweyongereyoko tulabe buti ebintu we bisobodde okubanga munywanyi bitambula. Wuliriza. Polling stations ezimu ziri mu mayumba g'abantu we babeera ate n'oluusi abamu tebaweza ezo mitaazi 2 ze boogerako. Kati mu mitaazi zitawera 2 abantu almost abawera 5 or 6 bonna bamaze kuba akalulu basigadde mu space eyo baba nabeeramu batya. Olaba akabya akaliwo so tugamba nti bw'oba omaze okuba akalulu oba omaze kutuukiriza ogwogwo olina okukola katuvaawo n'omulala akole ki akuba akalulu. Naye n'ekirala nti omulimu gw'okukuuma akalulu ekisooka waliwo security, ekyokubiri waliwo agents abakiikirira ba candidates. Presidents ene presidential candidate ayina agents 2. Kati oba okolawo ki omulimu ogwo kulaba nti omaze okuba akalulu okunoonya candidate gw'oyagala kati omukisa abalala bakole ki bajje bavotinge. Omulala oguba gusigadde omulimu gwa agent okukuuma akalulu ka candidate we okutuusa bwe mala okukabala result ne basindika ku National Tally Center. So gw'omulala omulimu gwo oba ogumaze tolina kyokola ku polling station. Bonna bosigadde of course nga bwe ngambye ekyokukola omukimanyi security ejja kuyamba okuvaawo. Okay? Ekyo mukiwulidde ate mukitegedde. Onagambye nti waliwo abaami bano bwe baba boogera kale kikuleetera okwegomba n'ogamba tuyinza ddi okulabako ku nkyukakyuka ng'ebintu bikyuse tulabe ku baami bano balibeera ludda wakulwa ebigambo bye boogera. Kubanga byonna babyogera nga balinga abali mu kutuukiriza interest nga babyogera in protecting interests z'omuntu sekinnom. Not knowing that things might change any day, any time. N'ekibuuzo kiri nti oba onaabaludda wa? Akugambye nti abo abanneelemerawo security ejja bakola ki kubayambako okubajjawo nga bwe kyawandiikibwawa mu tteeka. Ntera nnyo bajjukiza waliwoko yali genome yagamba police has a right to shoot and kill you. Oba ali luddawo essaawa eno olowooza poliisi yeye yamushutinga.
the Most High yagamba genda nakkirira ezira kumwa ennyindo gye zirembekera mu nkoko. Kakati nno naawe eno oba okyabikola ebyo byonna. Mungu asobola okusalawo n'agamba nti munywanyi naawe goberera. Ekyo ndowooza kibayita intimidation, trying to intimidate people bave ku ekyo ekibaweebwa ssemateeka. Kati nno kuba kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Njagala olabe ekiri mu Kampala Central olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kugambye yasudde n'emiti olunaku olwaleero ebitundu bya Kampala Central wali mu kubeera nga akuba campaign era ababaka bangi bonna olunaku olwaleero we bakuŋŋaanidde. Kabonero ki akeeyolesa olunaku olwaleero? Bonna abatukuvu era abasomi ba Bayibuli b'ebitabo ebitukuvu bajjanga batulambika ebbanga lyonna nti ebimu ku bubonero obw'omikisa era obubonero obusingira ddala okubeera nga bulaga progress nga bulaga victory ke kabonero ak'enkuba. Lwaki? Nti ne wali ebbula ly'emmere enjala ennyingi weeba kasita olaba ku kire ky'enkuba omanya there is a new creation, waliwo ekitonde ekijja ate ekisobodde okuba nga kitondebwa. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde steppinga bw'ati mu Kampala Central ekire ky'enkuba ne kitonnya nga kabonero ak'omukisa. Jjukira nti n'olunaku lwe yatandika campaigns ze lwennyini enkuba yakola etya yatonnya. Bye bimu ku obubonero obukyasinze okweyoleka. Lwaki Bobi Wine olunaku olwaleero ayogerwako ng'okuba atadde General Museveni ennyo ku nninga nti obubonero bungi bwe baakwata abaana olw'okwambala ballets ne ovulo za NUP n'aleeta fulaga, buli mwana n'abeera ng'alina fulaga y'eggwanga. Bw'atyo agenda ku hotele w'okusula ate mwanattu Crested Ukraine ne muvunnamira akaalinga akabonero akalaga nti eggwanga Uganda liri mu mikono gye. Njogere ki ndeke ki? Obwo bwe bumu ku bubonero obutini. Nejjukira nti enkuba bw'eba ekukuba emmotoka eyinza obutakutuusa ku mulyango. Wabula oba ofuluma mu mmotoka bw'oti okwata umbrella n'oyingira n'otatoba. Ekitegeeza ki? Simanyi ki kye kitegeeza. Kankwe Honorable bali mu ezo nsooga. Tukwebaza okuba nti okkiriza n'ojjako mu Kampala Central. Omusajja wo Luusi Lwoya jala okwebaza okuba nti ose ne maama ate n'ojja ne mukama wange Lope twatuwa nga mu East Africa okusagada mu palamenti yaffe ye Lope akyasinga okugasa eggwanga mu history y'eggwanga. Eggulo nayise erubowaawo ng'ekizimbe kiri waggulu taata eddwaliro nga liri ki sobola okusooka ogyekuwano nange nkwata emyaka nkusinga tosobola kusigalira waawo nkozesa myaka ne olabye oyo mukama wange oyo mukama wange oyo mukama wange mu palamenti era yasabye pulezidenti ante mbe mu palamenti nzijentereza ekibuga ebizibu bya Kampala byonna kumpi byekwanaganya na engineering. Sabo ndi mukugu nina master's degree mu civil engineering. Ndi mukugu mu bizibu ebiruma Kampala okuvira ddala Kasasiro nagenda. Honorable Bali Mwenzo Nsubuga asoose creditinga Lope Julius Ssenyonyi Besekezi. Njagala okujjukiza nti Lope Julius Ssenyonyi ebimu ku ebyo ebintu byasinze okuzimbako essira era n'erinnya ly'okututumuka ennyo okubanga lyogerwa buli wamu.
ffenna tujjukire ng'akyakulembera akakiiko ka Kosase bwe yateeka omukyala Bamutulakiyo ow'ekisa owa Uganda Airlines bwe yamuteeka ku nninga. Awo nno we twamanyira nti abantu bafuna miliyoni $8.2 omwezi naye nga tebalina na biwandiiko bituufu bituukiridde kubanga bibateeka mu woofiisi ze balimu. Bw'atyo n'ateeka omukyala gwe mwawa pulojekiti y'emmwanyi ate era ne mumukwasa n'eddwaliro ly'e Lubowa. Banywanyi nayiseewo jjo nange nga bali mu ezo ne ndaba eddwaliro nga litutumuse. Ne tugamba nti Joel bwe yasaba accountability at least waliwo ko ekikoleddwa. Egyo gye gimu ku mirimu egisinze okuba nga giyimusa erinnya Ssennyonyi waggulu n'okubeera nga becoming a threat eri state. Kakati ye bali mu ezo Nsubuga agamba nti taata weebale sofa ku mulimu gwe wakakolako etendo ffe twebaza bwebaza era tugamba nti president weebale kubanga watuwa lopo mugezi. Kankwongera omusajja ono. Saba enguudo ebisu by'enguudo nze ebisu by'enguudo byatwala okukulu kwange kuno nyamba gy'ekipiira wembeera waka kongoja bukongozi eno embeera singikwagaliza gwe tobola banzijeeyo mu parliament zijje nkole ku nguudo tukendesa obubenje. Saba president omwaka oguwedde nabasabye musirikiremu katono saba omwaka oguwedde mu accident olw'enguudo embi tufiiriddwa abantu 1,408 lwa makubo mabi. Tetutaddeeko myala bantu gye bitutte n'ebintu myala gye bitutte olw'amataba mu Kampala. World Bank yakola ripooti nga twatufiirwa miliyoni 10 buli kuba weetonya. Saba president olwajjamu mu Kampala tufiirwa essaawa 24 buli lunaku za triliyoni 10 omwaka. Musajja mukulu ono Honorable bali muizo nga yinginiyo omutendeka alina master's degree number mu civil engineering. Yagamba ebimu ku ebyo ebizibu bya Kampala bisingo gitawaanya bigwa mu doketi ye ey'obwa engineer oba bigwa mu ttuluba lye ery'emirimu ery'obwa engineer era ng'agamba nti ye mutuufu okulaba nga asikira Ssaalongo Erias Lukwago era ye nga Ssaalongo bali mu ezo Nsubuga Mungu gwe yakawa ekirabo ekyo ekyabalongo agamba nti okuguluke kulamba kwagenda lwabinnya mu kkubo era ng'agamba nti abantu abasoba mu 4,000 be bafa buli mwaka mu bubenje. Ekimu ku ebyo ekireeta obubenje buno eno z'enguudo okuba embi nga zirimu ebinnya ate endala nga nfunda n'ebirala ebiringa ebyo. Okusinziira ku ye ku ntegeera ye n'okusoma kwagamba nti ekireeta obubenje buno kiva awo era beetaaga okuba nga bakisootinga nga bannakampala balonda ye ku bwa Lord Mayor addako. Ebyo nno bigambo by'abali mu ezo Nsubuga. Kankwongere vidiyo endala. Bangi tebajja kukutegeera. Bangi olw'okuba okola ebintu nga bibanyigiriza bisobole okubeera nga bibenefitinga abawera. Tebagenda kusobola kulaba nga bakukkiriza otuukiriza ekyo olw'ensonga oba olinnye mu ddiru zaabwe ng'abantu ba Ssekinnoomu. David Lewis Rubongoya, Lop Jorisonyi Bisekezi babaweera obujulizi ng'ababaka era abantu abakozi ennyo mu kibiina kya National Unity Platform era nga bagamba nti okubaako ne Uganda ng'eri efugibwa abantu bwe batyo tusobolera ddala ofuna eggwanga ery'enjawulo era eryegombesa. Era kwotinga mu bigambo bya Nambooze Bakireke Betty ow'emukono yavaayo n'ategeeza recently ku lunaku lwalirwa
Lwamukaaga. Nagamba nze natunulira ewa Kyagulanyi waka president wange. Nendaba nga ku kikomera kyayinako amakubo agasukka mu 3. Waliwo n'erina eriyita mu kibira nagamba otambula amaka g'omusajja mayonja amalungi agaliko buli kimu. Scenarios alinako ko n'akayanja ke nga kakola mu mapu ya Uganda omuntu ayagala ensi afaanana bw'atyo. Nagamba olaba ebintu byakola ku myaka egyo emito omukulembeze bw'ate singa tumukwasa eggwanga lisobola faanana litya. Nenzijukira biki Amini bye yakola mu myaka emitini gye yafugira Uganda because Amini yalina omutima nga ayagala nnyo ensi ye. Baana ba taata kambongere wano bali mwezo kati. Tukwebaza okuba nti okkiriza n'ojjako mu Kampala Central. Omusajja wo Lusuloya jalo okwebaza okuba nti ose ne maama ate n'ojja ne mukama wange Lope watuwa nga mu East Africa okusagada mu palamenti yaffe ye Lope akyasinga okugasa eggwanga mu history y'eggwanga. Eggulo nayise erubowaawo ng'ekizimbe kiri waggulu taata eddwaliro nga liri ki sobola okusooka otekwana nange enkwata emyaka nkusinga tosobola kusigalira waawo nkozesa myaka ne olabye oyo mukama wange oyo mukama wange oyo mukama wange mu palamenti era yasabye president ante mbe mu palamenti nzije ntereza ekibuga ebizibu bya Kampala byonna kumpi byekwanaganya na engineering. Sabo ndi mukugu nina master's degree mu civil engineering. Ndi mukugu mu bizibu ebiruma Kampala okuvira ddala Kasasiro nagenda. Honorable bali mwezo nsubuga mu kusiima Lope Nyonyi Besekezi nosiima omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubawa omukulembeze alinga bw'atyo. Banywanyi tekiba kyangu wabula kituwala ddala. Njagala okuwa ku bigambo bino bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga tanasimbula kuva buwe biki byayogedde. Tusooke tubiwulirize. Wadde tulina okubeera ne rallies 2. Emu ngeri Kamokya endala ngeri ku Aga Khan grounds mu Kampala Central Division. Naye rally yaffe Kamokya bagitulemeseza bagikanselinze abasirikale ne bagamba tebasobola tukiriza kubeera na rallies 2 ne bagamba tujja kuba ne rally mu yokka Aga Khan. Twagadde kayana nabo nitukanya ne bakulembeze bannange tikale abantu be Kampala tusobola okubasinkana Aga Khan ne twogera nabo. In any case bonna bajja kuba batuulira n'okusooka mu Kampala Central. So tusimbula kati tugenda ku Aga Khan grounds. Tumanyi nti ebibi bingi bibategekedde naye nga bulijjo bwe tuddiŋŋana iffe tubeere disciplined, ffe tugoberera amateeka kubanga ensi etutunuulidde era ensi ejja kwawula omutuufu n'omukyamu. Kale oye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akunnyonnyola byonna bivo olunaku luno olwaleero. Wabula ng'akuutira era ayongerera ddala okuutira abantu be nti let's continue to be disciplined kuba bano bagezaako okuba nga bajja kutusoosonkereza n'okukola buli ffujjo lyonna, but let's be disciplined kubanga ensi yonna ejja laba era esale amazima. Njagala nkuwemu 5 omuwulirize. Nalabye Ssempappe omu ng'ayimba ng'avuma Sseggona nzoba mwamulabye ye ng'obwongo bwe okuba endongo bwakuvuma abo balaba ntakkanye nabo era n'ogamba nti nono yadde ayagala kulembera bantu ebyobufuzi ebyo ebyeffutwa naye nga gwavuma yabadde amwolerera ku bwereere emyaka 17 nga yamujja mu makomera. Mwe abantu ba Buganda bwe mutalegera okuzannyira mu bukulembeze oyagala nkyukakyuka abakulembedde oyagala bassa wansi oyagala mbaawo ate osimba settala na nsogasoga tole mulalu oyagala kusala mbaawo
olw'okusiima nsogasoga gambirawo oyagala kulunda mayuba. Mwami Masayansi Mpuuga ng'alumba Walukagga ku bigambo byaweereza Sseggona nga bali mu campaign. Ndowooza kati Omumuli Mpuuga agutunuuliza nnyo Kyagulanyi ne Nuupu okusukkuluma ne kujjera Museveni oba oliawo n'abalala, naye ono talinayo bigambo byange wabula kamukwongere wuliriza. Era nakubira muganda wange Mutwa Kyagulanyi mugamba kino ekiwandiiko bw'okiwandiise ky'owandiise okitegedde, abantu batudde nabo bategedde omuwendo gwe baakuwadde okuba naawe ennaku 2 byebateesezza n'obudde bwabwe n'amagezi gaabwe tubiraba mu kantu. Naye ne bantegeeza oluvannyuma nti ekiwandiiko ekyo kyawandiikibwa omwami gwe bayita Lubongoya, musajja watu Kyagulanyi ng'ogwe gwakusaako mukono, oba ategedde ebirimu wa tebiriimu tategedde, n'ayiwako omuki n'ayiwako omukono. Buli muntu n'ankubye esimaga tbannaaba opposition kituufu yabaloga Muyima ali ku kyanzaazina n'ekyokukola temukimanyi, era muzzeeyo ogenda mukalwako omukolo. Awo wewamba kalumanywera nababuulirirawo nti okujjako nga muli baggule buguzi ekyo kyemukola kifu. Ebyajjawo yembira gye mwawulira, Mpuuga bamuggyako, Mpuuga bamuzzaako, Mpuuga addako, Mpuuga. Naye nga nze okubaako n'obutabaako nsonga ki? Nsobola okuba n'enkyukakyuka ne zijja ne sibaawo nga muziganyirwamu. Ekituufu kiri nti eggwanga likyuse. Bwe naba biri bityo ne ŋŋamba bannange nti mumanyi ayagala okutambula nange ajja tutambule, tugenda tubaga amateeka gano kubanga tugenda kujookebwa. Abatamumanyi banda by'obukulu. Omwami ono lwaki obwanga bwonna babutotoziza nnyo David Lewis Lubongoya? Because they know he's a strong man. David Lewis Lubongoya bw'oba omutunuulira mu politics wa Uganda, he's not like, you know, y'omu ku bantu abali strategic ennyo, era y'omu ku bantu abatawumula bayiiya nnyo. Mpuuga bw'obanga gwe wasobola okweyiyiza n'ofuna akasiimo kwake miliyoni 5 tetulabangako zuuganye. Naye Kyagulanyi gw'oliko yaleeta n'omuze gw'ogaana ssente eziweebwa General Museveni nga baziwa ababaka ba Parliament. Byonna mubijjukira, mutogikwatako ogikwateko bikoze bitya. Tujje wali eri simanyanga otiti biki millions 2 ezabaweebwa Bobi Wine nga mubaka wa Parliament n'azikwata n'azizaayo. That was the genesis of a protest mu babaka ba Parliament. Byonna ebyo mubijjukira. So gwe bw'ogamba nti oba bo baalya, then ate gwe aliko obujulizi obulaga nti walya, kati gwe ate bakugamba ki? Anyway, byonna bwe bityo bwe biri, naye munzikirize mbateere wano. Tujja kweyongera obanga tusinkana nga Gulude n'oyakkiriza. Nze Deni, Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.